So netoko yaabwe nyangu ya kwa identifying. Njogedde ku rainbow nga kala zaabwe zibalina. Yes. Njogedde ku njogera dressing code. Ekyokusatu nkomawo eri omuzadde. Omuzadde kwata omwana w'omutunulire mu liiso omunnyonnyole nti wooli olw'okuba nasobola okuzaala. Omwana ono omunnyonnyole nti wootuuka emyaka egisoma ng'ogimaze n'onoonya omulimu ekiddira kufuna munno okufumbirwa nti omwana ow'obuwala fumbirwa omulenzi tuzzeewo kiri ekyabbayo tuzaale tukole ki twale. Ekirala sexy ali nomo ali bibiriko it is enjoyable of course. Naye ekikolwa kyonna kyonna ekyaba homosexual kimaliriza ogenze mu operation. Ogenda mu operation kitegeeza bagenda kukulongoosa olina okwambala pampa ekitali ku sex waffe ono wa bulijjo. Ekitegeeza owaffe it is enjoyable. Ow'abalala it is pain. Anything Media. Amina, ali kufika media kola chama nnyo ddala ndine Hassan Musa ne Henry Tamale omugole tubeera n'akatalika kaffe buli lwakusatu bwatu era Tamale Henry aba ayingidde Valentine yayingidde Valentine nga mugole omuntu aba yataddeyo omukolo nga 12 Feb aba abalandi atoke mu 14 ngali masanale maulana eno byemu kubituwa essanyu wano nno nga ku Fik Media fa basinga okubiriza abantu nti banne muwase tugamba nti Henry amaliriza Hasani agenda nekwate kubo naye agende akupe embaga inshallah bamaliriza bwe bati awo nange tegeeza tugenda kuddamu kunenya bannupo bawasa njaganya abantu abawasa kuba omuntu bwowasa naye watubuzaako wano nti embaga nga ziiridde zaali zisuseega zalyezi kalate yenno omukampuni tugenda kubeera nga nnya mukampuni kati se batubuulire muwasa basajja bannammwe tuwasa bakyala era Tamale Henry agenda kuwasa omwana ow'obuwala musyesye ate abannupo bo baali bawasa baki bali bawasa bakyala. Yes. Era nga tujja kubebaza nnyo baile ekirungi okuwasa omulama nga tuliko olunaku lwaleero kyovola ntandise ne Tamale Henry tife nga ba Fik Media bakayita kusamba kajji atusambidde akajji enawudde ne Hasani akuba akaama nti zaddako ninga masha Allah ate Hasani kasita ayogedde tulumba bulumbi batuyambe bawase mangu batuzaalira ate abanatukwata mu myaka ejijja nga temunnagwa. So twagala kwana ntwogera ku nsonga ya ebisiyaga ebikutte ejjembe wano mu ggwanga Uganda mabigako nno wano nga ku Fik Media kyeka gwe gumu ku mikutu ogukyasinza okuba nguvumirira ebisiyaga. Mukama atusaasira atunyweze ku nsonga eno. Ndi musanyufu sinnafuna ankubira ku ssimu ku nsonga eno nti owaayi biveewo era tubasaba bannaye mutuleke naye twaga kuba twogera ku nsonga enkulu emabegako nno twayogera ku nsonga y'ekasese nga bo bayisa bayiro ne bakkiriziganya nti kyamazima musajja wase musajja munne n'omukyala afumbirwe mukyala munne oba wase mukyala munne. Twasuubira nti parliament y'eggwanga Uganda bagenda kubanga ati basindika abantu ab'enjawulo kubanga bagenda ekasese eyo bakwate buli kiisi eyenyigira mu kuyisa ensonga eno. Era twalaba omukyala omwami Tayiwa Right Honorable ng'avaayo n'amaanyi mangi n'obukambwe ne tusuubira nti ekyamazima basindikayo mwami Rafael Magezi abeere ng'agendayo ate asobole n'akakiiko akamugoberera. Ekyamazima tewali n'omu yakwatibwa. Ekyo nno kyannema okutegeera nti oba lwaki tebabakwata ekyo kisinna kitegeera bwe nkitegeera kati kijja kunsanyusa. Amasomero ag'enjawulo gavuddeyo ku nsonga eno ey'ebisiyaga wotegeera nti ebisiyaga mwe ebiri mu ggwanga bwe kubeera nti we twalina covid watuuka ku ssomero nga bagamba nti nga bakolaga covid mubi muwambale masiki kati wotuuka ku ssomero bakolaga nti mwewala ebisiyaga. Mukama Katonda tusaba otukuume kansala kuzira papa y'ebisiyaga abiwagira agambe wa Mukama Katonda si birungi naye ku nsi kuno tebirina ttabu. It is a sin but not a crime.
siwe kiri what again it's not a crime abakoze ekyekasese parliament terina kyebakozeeko omusomesa w'ebuddo ali abutalanga bulago bwa nkoko omanyi tugenda ne twogera ebintu ebimu wano kyanaku nti muganda affe ono musomesa taliwo olwaleero nebbanga lyona bwe tujja twogera ebintu ate mwana wattu abireetamu embeera eri ey'okulaga nti wenaale mu nnyo n'alema okulaga objectiveness eyo nali wano ne nkugamba nti tewali asinze ku promotinga Bisiyaga mu ggwanga lino nga gavumenti ya Mwai Museveni yadde yasinga obivumirira ku mumwa amanyi gavumenti ya Mwai Museveni yawukana ne Museveni banjawulo kakati Museveni ng'omuntu ayogera ati n'agamba nze Bisiyaga it is so disgusting we cannot allow that we have norms naye mu kikolwa okuteekawo actions ezigoberera ebigambo ebyo nga tekiriiwo oyo n'omuntu aba mubi nnyo kubanga nali wano ne nkugamba nti wano waliwo ebbaala eri mu Nnyonyo ne nkulagirira nayo ndi ku record y'abasiyazi it is fully operating KCC egiwane license nekola naye nga nenyambala tewetaaga newobeera totegeera nnyo nga tewetaaga kubuuza ddala bano basiyazi si basiyazi nga bakweraga abasiyazi bali buli wamu tuvuddeyo singa twali mu nsi eri serious eri against obusiyazi kankuwa ekyokulabirako abachina ebali baagala okumalawo ebiragalalagala mu ggwanga lyabwe baateekawo decree oba etteeka nga okukwata n'enjaga bakuhanginga oba ne bakusiba life imprisonment kakati etteeka ero ne baligobereza ebikolwa ekyamazima ebiragalalagala byali bisanyawo China ne China nedda engulu era ensonga lwaki olaba esobodde okumanyuvaringa nefuuka super power economically naye ekyo kitegeeza nti bw'oba onaagoba omuze olina kugugoba ng'oyogera kituufu naye n'okwogera ne kugobererwako ebikolwa ate ebikolwa ebusimbiriza mu tteeka twalabako emabega nga bakwata omwami yali emanyikidwa nga Chris Mubiru n'awaaki simanyi oba akyaliyo kakati Chris Mubiru ogenze nawala wenkolera ku kusomero lyestajja leero okwogera olw'ekigambo ekyo ekibi sebo waali alya butyala aliawo woba onootera okutuuka ku ssomero esitagenda kwogera ebbombo wewali amaka gaabwe ganyirira musajja mugagga kitegeeza ebyemizannyo yabivaamu ebyemizannyo babimuweramu era we yabeera mu kkooti bamugamba obutambi tubulabye naye tiwali kikakasa nti yeggwe ali mu katambi ako omusango ne bagukomyawo otegedde kakati njagala eyo Chris Mubiru no wadda naye ne Chris Mubiru ayongera okulaga ekifaananyi nti singa eno gavumenti yali serious ku nsonga y'Ebisiyaga yandibadde yateekawo da initiative oba oliawo ne commission namba oba oliawo neteekawo ne poliisi ey'enjawulo nga yo yakulondola Bisiyaga nga bweteekawo abalondoola bannema oba neteekawo poliisi eya anti-corruption unit ne maka ga president mwandibaddemu eyo unit ekola ku nsonga ez'Ebisiyaga kubanga Ebisiyaga bivudde ebbanga nga byogerwa mu mawulire kakati ebyo byonna bikulaga nti Ebisiyaga weebiri wano tebisobola kuvaawo kubanga gavumenti eriwo ebifunamu ki nalabye ne gundi ne Bobi Wine nga ebifaananyi biraga nga asayiningako njagala mututangaze mbaire tulina abannuuku kakati ffe twalabye obutambi obwo tetumanyi oba photoshop waki omanyi obuzibu obuliwo sijja kugamba nti ebintu ebimu tobitegeera of course kizo bitegeera naye alaba kakati oba ogoberera atamanyi naye ayamanyiza era gwe atamanyi kubanga Honorable Kyagulanyi ebifaananyi ebyo bimala okuvaayo era yavaayo n'ateekawo ebyoregional bye yali asayininga ne bapropagandists b'NRM abakulira Ndulu Mwenda bye baataddewo omanye ebbanga lyonna awuliriza ebbanga lyonna bazze baagala okusiga ekifaananyi nti NUP n'obukulembeze bwayo particularly ne Honorable Kyagulanyi nti bawagira abasiyazi ate kitali kituufu kubanga nze nali wano nenkulaga nti ne Bungereza yennyini yawerako Kyagulanyi sentamu okugenda e Bungereza olw'Ebisiyaga wali owakana tiwabiraba nabiraba naye yali muyimbi kakati njagala kutegeeza kino kitegeere nti omuntu Kyagulanyi yali omuyimbi togamba nti ate yakyuka nnyo ku Kyagulanyi president kati
ebbanga lyonna Kyagulanyi abadde nga avaayo ng'ali straight era singa yalina gavumenti ne mu nnyimba z'abiyimba ne President Museveni bayirayo y'omu ku basinga obutabiwagira. Naye President Museveni tagoberezwako bikolwa kyekugambye nti oba oli mu gavumenti ng'olina gavumenti yeetengeredde teekawo etteeka erivaayo eribumika naye kamalirize bwe nti njagala okwebaza the most high reverend w'ekkanisa ya Uganda Archbishop Kazimba Mugalu nyina omukisa nti nali mutuuseeko nga zze wano ewaffe ekazo wano ku St. Luke naye olaba nga be bakulembeze b'amadini be twetaaga kubanga avaayo n'agamba nti kino kikyamu nga tafuddeeyo nti Church of Uganda eye naye n'obuvujjirizi bwereeta simanyi biki ekyo kikyamu ng'abannansi Abafirika n'abantu abakkiriza mu Bayibuli gye tusoma ekyo kikyamu era ne tusinziira wano twagala okulaba statement okuvaayo mu bannaddiini bonna abalala bonna bakulembera amaddiini gonna no mu Uganda baveeyo beesambe ebikolwa ebyo by'ebisiyaga. Neyanze kasatwa tuli ku nsonga z'ebisiyaga ebikutte ejjembe wano mu ggwanga Uganda. Kyannaku okubanga bwe tujja wano twogera ku bisiyaga fe abalina abaana abato ewaka bw'olaba abaana bo nga bazannya taata ne maama oba oli awo omuntu eyakulirako mu kyalo kikusanyusa naye mmanyi bulungi nti abato bana abatuuliriza omuzadde yenna alina omwana ow'emyaka tugeze nga 18, 16, 17 nga mwana mulenzi ng'abeera mu kyoto oba mu ffumbiro nga ayota muliro buli kawungeezi bw'oba musajja otandika okwekengera omuzadde omusajja ng'olina omwana w'omulenzi ali myaka 16, 18 nga buli kawungeezi abeera mu ffumbiro ng'ayota muliro otandika okwekengera era abazadde ab'ensa bagamba abaana abalenzi nti emisango gyonna nsobola ogiriira naye siriira bubbi siriira buki bubbi obusiyazi bwazikiriza omulembe mulamba Sodomo ne Gomora betuba nga abalunzi tewaliwo ya amanyi nte nga yeeberese ku nnume ginne waayo tewali yali alabye ku nkoko mpanga nga yeeberese ku nkoko ginne waayo empanga gwe omusajja ojja w'amaanyi ageebereka ku musajja muno yabaffe obwagazi obujja wa nange kye neebuuza omuntu bwe yali yatondebwa mukiyita nerves omuntu bwe yali yatondebwa n'enjola yatondebwa n'ebiwujjo nga tebisobola kukwatagana wakati w'omusajja n'omusajja feelingi tebisobola kukwatagana wakati w'omukyala n'omukyala era y'ensonga lwaki bwe tuba tuwa abaana ebyokuzannyisa abaana abawala tubawa biddole abalenzi ntubawa emipiira ennaku zino nno abamu babawa mmundu kubanga guno omulembe gwonoonye ensi yaffe njagala okulaga omuzadde yenna gy'oli nakuwala nnyo olwa gavumenti eno embi etasobodde kugunjula na kuteekateeka baana ba nsi eno ekimu ku bireese obusiyazi n'obusiyaga mu nsi yaffe biri ebintu bisatu ekisooka ye gavumenti ekyokubiri ye gavumenti ekyokusatu ye gavumenti gavumenti yajja netatta n'ensi yaffe ng'eyita mu bazadde okubaavuwaza nebajjako buli kamu nebajjako obuyinza bwe baalina ku baana baabwe netatta na bannamawulire n'okubalemesa okukola mu bwetwaze obwabwe ensi olwaleero munnamawulire alaba omuli w'ebisiyaga najja nakuwaayo ekyekumi n'ogamba okumulipootinga gavumenti ya Uganda yekulira ebyokwerinda byonna mu nsi Uganda gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ssaabapoliisi
gwe bayita omwami ngeyita mu Saabakomera gundi Saabakomera omwami byabashayija mpita wano okumutegeeza ne bakomisona abalala mu makomera ge Uganda we wakyasinza obuliwo abantu babiri besobola kwerabira mu Makisoni Bay eruzira waliyo omwami bamuyita Kabuzi n'omwami yeekazaako kizza mu B7 Makisoni Bay kizza mwe yali yakulibwa ki sagala nnyo oleeta ebintu byakubuzaabuza abantu wentuukire okukyogera mu mawulire ne Osi Mulamba yamanya kyamukisa mulungi Osi oyo baali bamuyita erinnya lidduse bbongo Osi oyo obudde buno baamukyusa baateekawo omulala naye nga erinnya lijja ne lidduka ng'omuntu njagala okubategeeza nti gavumenti ya Uganda emanyi bulungi obuli bw'ebisiyaga nti mu ggwanga mwebuli mu masomero baba baggalawo amasomero lwa COVID amasomero agamanyiddwa gabaddemu obuli bw'ebisiyaga bagakoze eki nzidaamu bagakoze eki be babanga bakwata ababbi ebibuuzo ne babasiba abali ebisiyaga babakoze eki alidde ekisiyaga bamukola ki mu gavumenti mu Busiraamu alagira okuttibwa mu Busiraamu uliriza moderator mu Busiraamu alagirwa kuttibwa kakati bwe kibanga kizze nga tewaliwo kirina mukolwa singa baatudde eddanga gavumenti ekyokukola ki nti akwatibwa nga muli wa bisiyaga attibwe nga teetebwa mu kisaawe Kololo akuba amasasi wakati mu bantu Rwanda bebaafuna obutakkanya ne mukulu we wano yalagira amagye ne gajja ku nsalo ne gagamba buli asaliikiriza oba nonye kamonde oba sabbuuni ku nnyama waddamu okulaba basaliikiriza mwami Museveni nkutegeeza nti obudde buno wawamba ensi yaffe gw'olinga pulezidenti wa Uganda yadde wabba bubbi akalulu waali tuyambye okututumula omugigi omuto okugukuumira mu nsi yaffe yadde munnaffe gw'olina gy'oyinza okubaako gy'olaga gy'olina n'obutuuze obw'enjawulo ffe tetuyina ensi ogenda mumala ogyonoona ne batabani bo ne bazzukulu bo mumugende ensi yaffe gwe okankutegeeze kino obuli bw'ebisiyaga mpaya kantu kano nkamaleyo obuli bw'ebisiyaga busapootingibwa ebitongole ebirina ssente nnyingi nga bifaaninga ne gavumenti n'ebibiina by'obwannakyewa gw'omu ku bali mu masomero era gw'omu kyemmanyi kubataddeyo obupande obulaga nti ebisiyaga bibi ffenno bwe twasomera tetwakirabako ffe bwe twasomera nzijjukira nalabako gwe baakuba kibooko bakumukwata na muwala azini bamusanze n'omuwala mu kiraasi bagiyitanga Faga Street omusanze mu Faga Street ng'akapolinga so gye emigga egyakola ki kati nno gyandibanga gya mulenzi na mulenzi na muwala na muwala moderator neyanziza ekirungi ky'ebisiyaga nti ekirungi ky'ebisiyaga oba be bayita ba LGBT balina obubonero bwetulowooza nti bwangu bwakulaba kyekisooka olwolaba omuntu ng'alina akantu kayambadde nga kalaga rainbow oba gwe tuyita mu soke kyekitandikibwako ekyo kimu ekyokubiri omwana ono atambula atya wabeera mwana wa mulenzi alina engeri gyateekamu engeri gyayogera balina n'enjogera yaabwe hi guys feno tugamba hi guys bekyaba kiyita hi guys so nettooko yaabwe nyangu yakwa-identifyinga njogedde ku rainbow nga kala zaabwe zebalina njogedde ku njogera dressing code ekyokusatu nkomawo eri omuzadde kwata omwana w'omutunulire mu liiso omunnyonnyole nti wooli olw'okuba nasobola okuzaala omwana ono omunnyonnyole nti wootuuka emyaka egisoma ng'ogimaze n'onoonya omulimu ekiddira kufuna munno okufumbirwa nti omwana ow'obuwala fumbirwa omulenzi tuzzeewo kiri ekyabbayo tuzaale tukole ki twale
ekirala sexy ali normal ali biblical it is enjoyable of course naye ekikolwa kyonna ekyaba homosexual kimaliriza ogenze mu operation ogenda mu operation kitegeeza bagenda kukulongoosa olina okwambala pampa ekitali ku sex waffe ono wa bulijjo ekitegeeza owaffe it is enjoyable owabalala it is pain. So omuzadde wonna osobola okwawulira omwana oyo nti ekikolwa kino woba okikoleze mu budde obutuufu mu myaka emituufu kivaamu okuzaala kivaamu essanyu ly'omwana kivaamu n'okubaako by'olabako ebirungi ng'omuzadde era omunnyonnyole nti bonna bonna abakola ebikolebwa leero ebyabwe ate bo pain y'amaanyi. Tutwale obudde tutunulye obutaba abaana baffe basoma omwana asoma mu magazine kikaaki abaana balaba movies ki nabadde njogerako n'abayizi bensomesa mu masomero 4 nembagamba ekisiyaga kyangu kyakulwanyisa era nembakakasa nti wootolwanyisa muze mubi nga gutandika gujja kumaliriza nga gukusinza. Omuzadde wootokanula liiso mu liiso lya mwana wo munnyonnyola muze guli mu kikolwa ekigenda okuva mu kisiyaga ajja kumaliriza omuze agufunye ate ekijja okusumbuwa mu maaso. Nsaba amasomero nga etwateeka obupande bwa covid mu masomero teekawo n'ebintu ebinaaba ebyali ebyebbeeyi ennyo ebintu by'ekisiyaga nalabye posita ey'ekibuli era nafuye okulaba nti ngisharinga ne different ed teachers abali mu masomero ge nninako contact zaabwe nimbaga kino kyangu kyakukola tukola awareness mu masomero. Omusomesa tolina kikutwala mu kirasi kufuuka serious n'otovumirira muze mubi. Ekyakubiri Ministry of Education nandigisabye ng'omwami weerabika wa King's College nti ekizibu kya Bisiyaga senga papers ze balagadde nti zookeddwa ziyuziddwa batukakasa nti yali mu Congo bandibadde balaga place nti bamutransferinga kudda waabwe niye okumuleka e Uganda kiba kitegeeza nti omuleka asobola okuva wano agenda asomese mu ssomero eddala atambuze ekikolwa ekibi. Nabadde ngamba abayizi bensomesa nti oli wakuwa akatabo n'osangamu ekikolwa nga wonoolabamu omulenzi oba omusajja akiisinga efferoman omukazi akiisinga efferowoman akatabo ako kookye oba kasuule mu ttooyi kuba process yokkakwata okukamuddiza olwo ate omuyamba nti waako n'omulala asomemu. Ne mugamba wofuna CD n'ogiraba nga abalimu bakulaga basajja n'abasajja beenywegera bakyala n'abakyala CD gimenye process y'okkola ekyo kitegeeza tajja kwongera jjuwa mulala olw'ekikolwa tukola ki tukisalawo era nentegeeza abayizi nti akuwa ssente mwana wa nnyoko oba muzaddewo. Abasiyazi kye basinze nti bazze ne ssente nnyingi ne bajja ne bagwa ku munnayuganda ayise mu economy enzibu ennyo. Omusiyazi takomyawo ayise mu kugaba basalis ne basale zonna zino ogenda ozitunuulira ezaabwe era ekintu kyabisigala kitambulira muli bwe bajja okwogera mu ssomero ddala amasomero agabalina organizations genda osponsoringa abaana at least sindikayo omusomesa abengazo okubeerabeerawo awawuliriza biki ebyogolebwa then ajja agabe alipooti eyo. Wanaakuwa lipooti nti be bannyonnyola abaana okuva mu organization eyo gyolowooza nti yakuleetedde ssente ng'eyita mu basalis ng'olaba ebikolebwayo bibi kkiriza olw'okusevinga culture yaffe organization ogisazeemu. Tusigaze organizations tulowooza nti zaze kuyamba munnansi ziri cooperation ya kusomesa munnayuganda ate nga zimusomesa ng'asigadde mu culture ye nina essuubi ntujja kulwanyisa ekisiyaga. Nsaba gavumenti kuba bulijjo ntera okukaabira bannaddiini ne Buganda ero togikaabidde kasooke nebaze gundi bannaddiini kuba ne musajja Protestant Archbishop wange leero yayimiridde Kazimba Mugalu. Njagala okusaba omukatuliki nga papa waabwe gwe tulowooza nti edi waabwe statement gye yakoze bannayuganda mu defyinge tutunulira mwami Semwogerere tutunulira Kadinaali Wamala kumpi twalibadde tutunulira Kadinaali Wamala Semwogerere leero badefyingeko ku proposal ya papa for the first time. Tukikkiriza nti Church of Uganda kikkiriza nti Church of Uganda fe abasinga okubeera obubi mu byenfuna nga mu saidi ya ddiini naye leero Archbishop yayimiridde n'agamba nti oba Omumerika ogamba kino ffe tetugenda tutambulira tuze ku Bible ne mukatuliki aveeyo adifyinge statement ya papa. Nsaba gavumenti
nga weesobola okukeera ku makya n'omanya nti ono akuwakanya, ono awagira nnyo Kyagulanyi, ono atambula nnyo ne Kyagulanyi, tumuwambe leero naye ebeeko kyekola, ewambe buli wewulira nti waliwo ekisiyaga babeeko kye bakola. Kale waakiri leero bakoleyo ekyo, leero bakoleko ekyo nga basobodde okulaba nti oyagala nnyo Kyagulanyi katukuwambe, oteese baleeti ku mutwe katukuwambe, babeeko kye bakola ku Bisiyaga. Kansala ng'onzika nga mpunzika nsaba omuzadde yenna waali atuze omwana we amunnyonnyole. Ate nensaba abaana ng'emutera okuwandiika bukiiti ne mbuteeka wansi w'oluggi titica gundi ne gundi anemesa omuwala ono n'abaana mumutwale obuvunaanyizibwa muwandiike ekiro kitwala omunaku, owandiike entusula mu ddoomu bati so and so aswa ne gundi, so and so akola kino, obupapula otubuyise wansi w'emiryango. Suggestion box twazijjawo mu masomero agasinga obungi kubadde abaana baali balipootinga hatred okuva mu basomesa. Era otuuka mu masomero agamu suggestion box weeziri naye tezikola, ezikyazirina. Naye ate omwana wawanika popula nakayisa wansi w'oluggi ate eri ticho ba director reactinga. Najja n'akamusindikira bw'ati. N'akasindikira nabadde nnyonnyola abange nti wonolaba omuntu ng'obule mukeero bala bafa from the same bed over and over muwandiike. Edi teacher wanaagaana okureactinga ajja kulaba the next day baleeta akapapula kalaga amannya gaki geegamu. Possibility werinti and writing zijja kuba zaawukana. Tujja kugoba Ebisiyaga nga tukoze bwetyo. Neyanziga awo nno sigenda kubanga nsukkawo paka wiiki ejja tujja kubanga tuddawo. Kano ke katale kaffe buli lwakusatu tubeera nako. Mukama Katonda akunkumire, beera bulungi.